Yes. Obadde okimanyi nti olutalo oluli mu kugenda mu maaso wakati wa Fik Gazza ne Alien Skin Mayanja family yeruteekamu ssente. Pallaso wamu ne Chameleon be bali mu kufandinga olutalo luno okugenda mu maaso. Nali neewuunyiza ne ngamba Chameleon n'aleka Alien Skin okugenda bwati. Ku mbeera yonna eyaliwo ku Freedom City mugijjukira. Ng'ekivvulu kya Pallaso kigonza kizingamye. Ate mu kaseera ke kamolaba Chameleon ajja yeeseseza ku Alien Skin bwe yeeteekesa mu video naye ne ngamba kati audio enkambwe yiino njirina nabagamba nja kubawa information. Banoonyeza engeri gye basuula kibanda ebabuze bakulietinga angles zonna kati baddidde ono omuvubuka engeri gye yali ewa Alien Skin batandise okumubrandinga era olaba atandise okufuna media attention ku buli TV bamukyaza ku speed ey'ekitalo. Era waliwo n'oluko olwagala okubeera nga basettinga Alien Skin kyova olaba Fik Gazza yeteeka nnyo mu gap wayagalira gundi Alien Skin amukoleko obuzibu bwonna. Kyova olaba ne ku weekend eno yamulumba emakindye ng'akimanya Alien Skin waali naye ng'agenda ng'anoonya ki kusika attention. Weegendereze Alien Skin yonna gy'oli weegendereze togwa mu katego k'abasajja bayinza n'okuseetinga ekisingako awo ku kyobadde tosuubira. Beera mwegendereza nga bw'obadde obala system continue bala gap tomuwa attention. Ekimu nno ku nsonga ezisinga okubaluma lwaki Alien Skin yakajja abantu bamwagala nnyo abantu bamuwadde attention ey'amaanyi kibaluma bonga abaludde mu industry. Kyova olaba bataddewo embeera yonna era bw'oba olaba Fik Gazza byakola byonna bikwatagana ne bya Alien Skin gy'akoppa buli kimu kyakola era ateekawo embeera lwakuba abantu tebannaba kumwacceptinga bo ng'abantu ne olaba media emutusibyeko ng'eyita mu Mayanja family. Bwe mulowooza tetubimanyi olw'okusirika mulowooza tuli basiru. Tulowooza Fangoni camp wake up mukyuse mu ku strategy wake up. Lokani boto bosazewo kikole muzeyi. Anti ulira kankugambe kino. Pallaso ali mu kulwanira space ye yazuukuka nga obudde bukedde yakola ensobi okwetondera Alien Skin. Yali alina okugenda ku exateke ku Alien Skin nzira mukusanga ngenda kukuba. Era Pallaso yasuulira kuba Alien Skin nga live gye yakola nga bamaze omukuba yagamba yalabisanga Pallaso bwaba w'amaanyi lwaki aneetondera. Ndaba ateekayo obuposti n'agamba n'ogamba nkubira n'amasimu sigakwata. Okitegedde Alien Skin n'awininga. Okitegedde twali wano DJ Fik n'atugamba olimba olwa Banana Remix lujja lutya. Fik Gazza yali si kyali wa Chameleon yali kyali wa Pallaso. Era Fik Gazza ayimba ku birthday ya Chameleon lwakuba lwa Pallaso. Chameleon awulira olimba nga tugende mu studio tukole remix. Yes. Thank you Adjective. Kati tukkirize tugaane abantu abali mu kulwana Alien Skin bangi tukikirize. Nobody events abadde n'akyogerako mu ndongo muno teri muntu agenda wulira bulungi nga Omuyimbi ayimbira milioni 10 taliyo. Bw'oba oyimbira milioni 3 teri agenda kunyigira kuba bajja mmanya esatu omulala agenda zitwala nesatu omulala agenda zitwala omulala ajja twala ke mukitegeeza omugaati buli divided into 4 people. Naye Alien Skin yava ku Freedom City ng'amenye rekodi eyo. Alien Skin ng'alamula milioni 15 tekyasanyusa basajja ekyo nkikubuulira kuba nabo omugaati bagwagala. Okitegeera banyiga nnyo nakati banyiivu nnyo
kati Alien Skin is versing the entire industry ngamba bali abanene ba industry kati Alien Skin kino kigamba awo walina okulaga thick skin yembu ngenda kola ntya okuplayinga these cards right kuba kati time etuuse kati wali buli omwaka ejo tujita orientation ojukira nga tugenze ku ssomero batubanga orientation week ya orientation ya week 2 obemu kati buli omwaka kwa Alien Skin babadde bajita welcome to the Ugandan music industry okitegedde yabadde mwenye yabadde Crown Prince kati bano kye bakoze kiri kimu bakuleetinze Crown Prince owokubiri ate gwabadde Crown Prince batandise okuwandika kamawulire mbugwamu kuba jukira gwa Alien Skin toyagala kuvaayo kwogera bo bagenda kukosa that chance kino kibagamba zino naku ezisigaddeyo kuvanga paka January waggwako bagenda making sure oyo Fik Gazza agenda ku media house noyo omwana gwe bakubye abeekubye semanya bamukubye kisemanya ekipa ku mutwe abalwanyi bagenda kugamba ali bubi bagenda tumayo Seguya Wabukedde mumanyi Seguya Wabukedde ani gwakolera Seguya Wabukedde agenda yakwate video ayogere n'omusawo agamba omwana ali bubi yetagana kutwala mu America kumulongoosa ayinza n'obutaddamu kwogera okitegedde bye bagenda okukola bagenda kukola buli kimu ate abasajja okuteekayo omuntu afe layisi era bagambe gundi yaso omuntu basobola bikola kuba omusajja abafuukidde akayinja mu ngatto so buli muntu atwala ekintu lightly ekintu kinene era ku nsi kuno mweke nyini mukimanyiko nti Bobi Wine kasayatuka ku state kasayatuka ku level yemu ngabeera mu statement yemu na Alien Skin omuntu nakulopinga ekifaananyi wano Alien Skin wano Bobi Wine omuntu yenna ategeera amanya Bobi Wine yadde wamanya asinga Alien Skin kimukosa so bye byange ze mbadde mbagamba nti don't take that thing lightly ekyo kintu kinene abasajja batudde kyovala nabagamba omusajja lwaki yabo omusajja emitwalo 5 nga bama comedy store shiwa comedy store yali eyasembayo